tumaze ekiseera kiwanvu nga twogera ku ngeri gy'ogwanidde okweteekerateekera amaka. Era twagala okwebaza Katonda nti atuwadde omukisa munene nnyo ne tuyiga ebigambo ebyo. Ti omuvubuka agwanidde okweteekateeka mu mwoyo, agwanidde okweteekateeka mu mubiri, agwanidde okweteekateeka mu bwongo awamu n'ebirowoozo. Si kyamagezi era si kya buvunaanyizibwa omuntu yenna okutandika amaka nga teyeeteeseteese mu aspects ez'essatu ez'obulamu. Amaka si kintu ekitomerwa obutomerwa. Amaka si kintu ekigwirwa obugwirwa. Si kiki ekyanditutuuseeko nga tetumanyiridde. Si kintu kye twandiyingiddemu nga tetumaze kulowooza. Tetwanditomedde butomezi maka ne tugatandika ne tulabira eyo. Twandibadde tuweteekateeka. Ng'omusajja agenda okuvuga emmotoka olugendo oluwanvu, bw'agitwala ewa makanika n'agyekebejja yonna, ne yeekebejja emipiira, ne yeekebejja natti z'emipiira egyo, ne yeekebejja hydraulics zonna, ne yeekebejja oil, ne yeekebejja buli kintu kyonna okulaba nti emmotoka ejja kusobola okutambula olugendo luwanvu n'amaka bwe gatyo bwe gafaanana. Olw'okuba nti tuba tugenda kugabeera mu kiseera kyonna, twandibadde tusooka kweteekateeka nga tetunnatandika lugendo. Twandibadde tuyita mu manual yonna eraga procedures mwe tugwanidde okuyita ne tukola checklist okukakasiza ddala nti kye tugenda okutandika tunaasobola okukiwangaaza ebbanga lyonna lye tunaabeera abalamu. Kale nno nkwebaza kubanga watambula nange mu kuyiga okwo, era nina okukkiriza n'obukakafu nti okyatambula wamu nange ate era ne mu by'okuyiga bino ne mu biseera ebijja. Nina kye njagala okukakasa awamu n'okwogera naawe nti tulina Katonda afaayo ennyo, era kyova olaba nti bulijjo atuluŋŋamya, kyova olaba nti bulijjo atuwanirira, atuwa amaanyi, atunyweza, atuzimba ng'abakkiriza, ate n'ayamba n'abavubuka okusobola okuluŋŋamizibwa nga banoonya ababeezi ab'okubeera nabo. Kano bwe tumaze okusoma ku bigambo eby'okweteekerateekera obufumbo nangeri gye tugwanidde okweteekateeka, njagadde tugende mu maaso twogere ku kigambo ekirala olunaku lwaleero. Kigambo kye tugenda okwogerako olunaku lwaleero y'engeri gye tukola okulonda ababeezi abatusaanira. Magi buli muvubuka ali eyo ekibuuzo ekyo akirina mu bulamu, era yandyetaaze kiddibwemu. Mmaze okweteekateeka, nnyinza ntya okufuna omubeezi ansaanira? Kansoose njogera ebigambo bino olwaleero bye mba ntandikirako nga sinaba na kugenda kwogera ku bintu birala bingi, nti mu kunoonya omubeezi akusaanira, gwagwanidde okusooka okubeera omubeezi asaanira abalala. Nkiddamu, bantu bangi nnyo abanoonya ababeezi ababasaanira, naye nga bo si babeezi abasaanira abalala. Omulimu ogusinga obunene eri buli muvubuka andaba era agobeera puroguramu eno si kwe kunoonya abantu abatuufu, naye ye ggwe okufuuka omuntu omutuufu. Kubanga bw'onaamala obudde ng'onoonya abatuufu ggwe nga toli, olina emikisa mitono nnyo okusisinkana abantu abatuufu. Buli lw'obeera omuvubuka atali mutuufu kufumbirwa, ekiba kitegeeza ti naawe kizibu nnyo okulaba omukazi omutuufu ow'okuwasa. Buli lw'obeera omuwala atali mutuufu kuwasa, kifuuka kizibu nnyo n'emikisa yo gikendeerera ddala egy'okufuna omusajja oba omuvubuka omutuufu anaakutwala. Omulimu gwe njagala otandikireko, gwale yalowooza nti obufumbo obwetaaga era nga mu bulamu bwo owulira obwetaavu bwabwo, kikulu nnyo, kya muwendo nnyo, kya mugaso nnyo
okubeera ng'obulamu bwo obuzimba busobole okutuukana n'omuntu oyo buli muvubuka gwe yeegomba okutwala. Singa ogwo gwe gubeera omulimu gwa buli muwala, singa ogwo gwe gubeera omulimu gwa buli mulenzi, singa ababeezi abatuufu tebabula, era singa bali awo bantu beefuna bwefunyi. Naye olw'okuba nti buli omu anoonya atuukiridde ate nga ye tali, buli omu anoonya agwanidde kuwasibwa naye nga ye tali, buli omu anoonya wampisa, omukazi anaatereera ewaka, omukazi anampulira, omukazi anampa ekitiibwa, omukazi gwe naateesa naye, ebyo byonna si bibi, era oteekwa okubinoonya, era kirungi obinoonye, kubanga bw'onaabinoonya n'obifuna ojja kuba ofunye omuntu omutuufu. Naye ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza, gwanoonya okufuna omuntu omutuufu, obulamu bwo bufaanana butya? Baruumi essuula e13 olunyiriri olw'14 lwe njagadde nsome mu kiseera kino. Baruumi essuula ya 13 olunyiriri lwa 14 agamba bw'ati: naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, temutegekeranga mubiri gwammwe olw'okwegomba. Baliwo kyengezaako kugamba, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Mwambale Kristo, mwambale obulamu obugulumisa Katonda, mwambale ebyambalo ebibafuula abakazi n'abasajja abalungi ab'okuyingira amaka awamu n'obufumbo. Mu kyokuyiga ky'olunaku olwaleero kifuuka kya bulabe nnyo eri omuwala yenna alaba ebigambo bino eyeeteekateeka okufumbirwa naye ng'obulamu bwe teri n'omu ayinza kububeerako. Abantu bangi abalowooza nti balekeddwawo, abantu bangi abalowooza nti basuuliddwa, abantu bangi abalowooza nti abaabaleka babi, naye ng'ensonga ez'abalessa si kugamba nti abantu bandibadde babaleka, naye nga waliwo ensonga ze beetaaga okutereeza amaaso gaabwe ze gagaanye okutunuulira. Omwana omuwala obeera mu bavubuka, weeyisa nagalaale, oyogera kuno na kuli, ebikukwatako n'ebitakukwatako, ebitegeereka n'ebitategeerekeka, ebikola amakulu n'ebitakola makulu. Otadde akazito ku buli mulenzi akwetoolodde, ovuma buli kiramu ekikusala mu maaso. Bw'otuuka okwambala, oyambala n'empale z'omunda nga zirabika. Bw'otuuka okwekolaku ne wessaako buli langi yonna eyali ebadde mu nsi n'obeera nga Christmas tree. Abasajja ab'amagezi batwala obudde nga batunuulira abakazi, ng'oggyeko ababanoonya okubeeyambisa oba abakyamuukiridde mu bulamu bwabwe abaagala okumatiza ekyomubiri kye gubasaba. Naye abasajja ab'amagezi ng'agenda kutwala mukazi waakubeera naye ebbanga lyonna, amaaso ge gayita mu muwala oyo n'amutunuulira nga taliimu nsa. Newankwadde nga abasajja bayinza okukulinaana, bayinza okukukwatako ku bitundu bye eby'enjawulo eby'omubiri, bayinza okubiwaanawaana, bayinza okukunyumyako wonna, n'aba mwetimba ku Facebook, abalala ku WhatsApp status, ne babawaana obudde ne buziba, ne babawaana balekaawo, kubanga bayisa amaaso mu mmwe ne balaba nga newankubadde kungulu mulabika nga muli bulungi naye munda temuli nsa. Weewalanga nnyo okubeera mu bulamu obutaliimu nsa, weewalanga nnyo okubeera mu bulamu obutalina makulu. Mwe abavubuka abali eyo abanoonya abawala abalungi, abalina ekisa, abalina okwagala,
mukazi anankuliza abaana bange, omukazi ataave waka kwenjeera, omukazi anayigiriza abaana bange Katonda. Ebintu ebyo nga byogedde gw'obikola. Onaabeera omusajja ayenjeera, olononye omukazi atayenjeera. Omukazi atayenjeera onaamusangawa, era ogenda kusanga benjeera nga ggwe. Kikyengezaako okutegeeza mu kino, zaabu asika zaabu, ebifaanagana bisika ebibifaanana, ebifaanagana bisikaŋŋana byokka, n'ebifaanana buli kimu kinonya kinnaakyo bwe kiri era ne biyungagana. Weefuula ejjinja ery'omuwendo, yambala Kristo, obulamu bwo bulabikiremu ebirungo eby'omukyala ow'ewaka. Bwe mba njogera ku maka n'obufumbo, sifaayo gwe engeri gy'ogalabamu, naye nze njagala okutegeeza nti ennono z'amaka tezivangawo. Omukyala ateekwa kuba mukyala, n'omwami ateekwa kuba mwami. Embeera za tekinologiya n'enkyukakyuka n'ebiriwo kati olwaleero bigezaako okutulaga nti ennono amaka kwe gwazimbirwa tezikyakola makulu. Naye newankubadde ng'embeera ziyinza okukyuka, waliwo ennono ezitavaawo ez'okwagala, obwesigwa, okusaŋŋanamu ekitiibwa, okusanyusagana n'okulabiragana nga mwekka na mwekka. Oli mukazi omusajja gw'ayinza okutwala eka n'okuza abaana be. Gwe bwe weetunuulira obulamu bwo, osobola okukuza generation ey'omwaka ey'omulembe oguddako ng'erina amakulu. Omusajja agenda kukola eby'obugagga, agule amataka, asimbe ebibira, azimbe amayumba. Mu ggwe mulimu obusobozi, kye tuyita capacity, okusobola okuwanira eby'obugagga by'omusajja ebyo ne bibeera nga byekubisaamu. Ngamba ggwe anoonya omusajja eyakola edda. Noonya omusajja eyakola edda, yazimba dda amaka, yazimba dda amayumba, ayina ssente ze nga si wakundabya nnaku, nalaba ennaku okuva mu buto, kati noonya omusajja agenda okundabirira n'okumbeezaawo. Ekibuuzo kibuuza, gwe anoonya omusajja alina byonna, olina obwongo, amagezi n'obusobozi okubeera mu bintu bye ne byeyongera bungi ne bitaggwaawo, oba olowooza nti waliyo abasajja abali eyo abawasa abali abawasa obusaanyi? Waliyo abaana abawala beefudde obusaanyi. Kaakati olowooza nti omusajja yakola dde ebintu bye n'abiteeka awo ayinza okwentateyininga obwongo bw'omukazi nga kasaanyi? Kyenva nkukoowoola mu kutegeeza bino ate nga bikulu, nti bw'oba onoonya omubeezi omutuufu gw'olina kusooka kuba mutuufu. Mwabanoonya abakazi abakozi, njagala omukazi omukozi atatuula waka, atatalebeza ngalo n'ebirala byonna by'oyinza okunnyonnyola, naye gw'okiri. Oba onoonya banaakukolerera, amaka nga gajja kukaluba ng'ogafuniddemu omuntu omulungi nga gw'oli mubi. Abasinga obungi balowooza nti amaka gakaluba afunye muntu mubi, gye nga ye mulungi. Neerabira ti naye yennyini okuba omubi n'afuna omulungi nakyo kikalubiriza amaka. Bayibuli kyeva etugambye titwambale Kristo, obulamu bwaffe tubwambaze ekyo ekigwanidde, tufuuke abo abantu abatuufu bannaffe be banoonya, tufuuke abo abantu abagwanidde ensi be yeetaaga. Gwe omuwala anoonya omusajja gw'onaabeera naye ebbanga lyonna, oteekwa okubeera nga naawe oli mweteefuteefu okubeera naye ebbanga lyonna. Obulamu bwo buteekwa okukakasa nti yeggwe omusajja omutuufu abawala bonna gwe bandironzeewo. Abantu bawe ensonga, omwana omuwala ali eyo, abavubuka bawe ensonga. Lwaki bagwanidde kulondawo ggwe okusinga abalala bonna, nga tonnaba kwetwalayo bwetwazi mu bufumbo, nga tonnaba kweyiwayo bweyiyi mu bufumbo? Bawe ensonga ez'amazima. Lwaki ggwe mutuufu agwanidde okutwalibwa si mulala? Buli lw'oteekawo ensonga lwaki ggwe agwanidde okutwalibwa, kitegeeza nti emikisa gye gy'okufuna omusajja omutuufu okukutwala gyeyongedde obungi.
ne bwe tubeera mu bulamu obutafaayo, obulamu obutafuuka abantu balungi, ebigambo byaffe nga tebinoga munnyo, weeyisanga bw'osanze, omala googera, tofaananika, emmindi n'ebirala ebifuuyibwa baana bawala. Naye anoonya omusajja ategeera Katonda, anoonya omuvubuka asoma Bayibuli. Kati omuvubuka asoma Bayibuli, omuvubuka asoma Bayibuli, omuvubuka asaba, omuvubuka asinza, omuvubuka aweereza. Ekibuuzo ekikulu kiri nti gwe bw'anaakutwala onaasobola okumukuumiramu ebyo by'abadde akola, oba oyagala akutwala omuzikirize? Lwaki onoonya malayika ng'ate gwe omuvubuka anoonya malayika ewuwo geyeena? Teriyo malayika esula mu geyeena, malayika zisula mu ggulu. If you want to get an angel and put it in your home, you should build a heaven. Bw'oba onoonya malayika giteeka waka, kakasa nti amaka ago ggulu, kubanga malayika we zibeera. Naye amaka galimu okuyingiza abakazi nga bw'ofulumya, agalimu ebikoosi by'okunywa enjaga n'enjaayi, agatayinza kussibwamu kitiibwa yadde, ne gabeerawo nga galinze malayika ejje gabeeremu, ago amaka tegagenda kuwangaala. Weekozeemu mulimu ki nga tonaba kutandika kunoonya bawala batuufu? Musumba, noonya omukazi omutuufu, noonya omuwala ananjagala, saagala muwala anandeetera bizibu, njagala nfune omuwala ng'ajja kumpa emirembe, njagala nfune omuwala banne Musumba nga sirina mutawaana, saagala maka kumbonyaabonya. Oli mutuufu, naye ggwe wennyini ayogera ebigambo ebyo naawe ogenda kumubonyaabonya ne wanajja nga mutuufu. Ekyo kye kyogerwako mu bubaka bw'olunaku olwaleero. Before you go in for dating and courtship, before you start writing up your top 10 qualifications of a true partner, just ensure that you are the right one. Don't demand things that you cannot do. Totandika kusaba abantu bintu by'otasobola kukola. Totandika kutikka bantu migugu gwe gy'otayinza kukoonako yadde olugalo. Ekyo si kya bwenkanya. Totandika kunoonyeza bantu mu mbeera gwe gy'otayinza. Waliyo omuvubuka ali yawandiisa olukalala naye nga n'ebintu 10 byawandiiseeko ye tayinza kukolako n'ekimu, naye nga byayagaza omukazi gw'agenza okuwasa. Akalombolombo akasooka alina kuba vagini, naye nga ye Ssenkagale awandiika nti omuwala alina kuba mbeerera, abawala 10 abaggyeko embeerera yaabwe. Ekibuuzo kibuuza abe 10 bagenda waani? Towandiika lukalala otasobola. Njagala omukazi ate bakangako na musajja yenna. Oye mwana omuwala ajja okumpulira, njagala muwase, tamanyi musajja, kati nfuna omukazi wange ng'ali kkiriya. Ekibuuzo kibuuza gwe oli kkiriya? Therefore, bwe tuba nga tweteekateeka okutandika amaka awamu n'obufumbo, nkujjukiza muvubuka, ekyo kimanye era okitegeere. Bwe tuba tweteekateeka okutandika amaka awamu n'obufumbo, oteeka okubeera kkiriya nga n'omuwala bw'ali kkiriya, okuwandiika olukalala olw'ensonga 10 ze weetaaga mu mukazi gw'ogenda okuwasa, naye ng'ezo 10 tolina na gy'oyinza kukoonako lugalo kugiseetula, weetaaga mbeerera ng'oyonoonye 10. Naye oyagala mbeerera kubanga yajja okuwulira. Weetaaga omukazi omusanyufu anaakuwa emirembe, oli mukubi wa miggo. Sooka obeere omuntu omutuufu. Sooka obeere omuntu oyo agenda okufuna omulala naye nga bafaanagana mu mbeera. Abantu bangi bakola ensobi bwe batandika okunoonya abantu nga bo tebasoose kuwenoonya. Bw'oba onoonya omubeezi, sooka wenoonye. Gwe wennyini weezuule.
olwo oteeketeeko olukalala lw'omusajja gw'oyagala akuwase. Njagala omusajja anampasanga mukozi, njagala omusajja anampasanga yazimba, njagala omusajja anampasanga alina ku mmotoka ze sitambuza bigere, njagala omusajja anampasanga analabirira abaana, which is okay. Ekibuuzo kibuuza bw'obanga onoonya musajja anaakuwasa nga yazimba, alina ssente ze, yeekoledde emirimu, anaakutandikira bizinesi, gwe weekebedde nti omutwe gwo n'okutegeerako n'obulamu bwo busobola okuyimira mu by'obugagga by'omusajja oyo gw'osaba n'obiwanirira. Kale no bw'osabanga omubeezi olwananga bwezizingirire mu ngeri yonna esoboka, mu ngeri yonna eyinzika, bw'osabanga omubeezi olwananga bwezizingirire n'obanga ofaananira ddala ekyo ky'osaba, sinakindi n'okusingawo. Bwe lwe tunaasooka okwenoonya ffe nga tetunnaba kufuluma kunoonya balala, tujja kumaliriza n'okufundikira ng'obulamu bwaffe bwongedde okutereera, bwongedde okufuna abantu abatuufu, ate nga tusemberedde okufuna amaka amasanyufu era agajjudde emirembe. Kyenva nkukowoola ku lw'ekisa kya Katonda okkirize otambulamu nange mu by'okuyiga bino, twongere okwetegereza ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala bye tuteekeddwa okutunuulira nga tweteekerateekera amaka. Naye olwaleero njagadde nyweze ekyo era nkimaleko ekiseera kyonna nti okutuusa nga weezudde ne weetegeera ne weeyiga ne weekolamu omulimu, togenda kufuna muntu akusaanira nga bw'omudescribinga gwe nga toli. Naye bwe tweteekako omuwendo ne tubeera babbeeyi, ne tubeera bakozi, ne tubeera ne value, njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, n'abantu abalina omuwendo bagenda kujja gye tuli, n'abantu abalina omuwendo bagenda kutusemberera, n'abantu abalimu omuwendo bagenda kutulinaana, bajja kujja gye tuli nga tunaba nagenda gye bali, bajja kutunoonya gye tuliba newankubadde nga tetwetimbye. Naye kati bw'obeera ku mutimbagano, amagulu n'ogatimba oku, ebisambi n'obitimba oku, amabeere n'ogatimba oku, buli kimu ekyo n'okitimba oku, ekibuuzo ekikulu kyembuuza muwala gwali eyo gw'olaba ng'osigaddemu ensa n'okola vidiyo ya TikTok naye ng'ebitundu byo byonna eby'omubiri biri bweru, bwe n'osigala ng'olowooza nti waliwo omusajja atategeera bulungi ayinza okujja n'agamba nti kantwale maama w'ewaka afumba ettooke era ntokoseze. Kyenva njagala nkujjukize, sooka weekebere, sooka weekolemu omulimu, sooka weerabemu omuwendo, sooka weetunuulire ng'oli wa mugaso era weetunuulire nga oli wa muwendo. Ekyo bw'onaakikola n'abo abalina omuwendo bagenda kujja, ekyo bw'onaakikola abalina omuwendo bagenda kukusemberera nga tonnaba kuteekateeka lukalala nakuteekawo mateeka na biragiro by'ogenda kusinziirawo kunoonya mubeezi. Gwe bennyini sooka weenoonye, weezuule ate weekolemu omulimu, obeere omubeezi oyo omutuufu agwanira okufuna abalala. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa.